recently re-elected as the president of the National Unity Platform. Madam Chair, I'm here to respond to the call by the Secretary General for members to express interest in running for office of the President. Madam Chair, I hereby present myself. I am willing and ready to carry the flag of the National Unity Platform as presidential candidate 2024. Ga Bobi Wine yakalaga obwetaavu bwe obwokuba nti addamu okwesimbawo nga president wa Uganda ku kadi y'ekibiina ki National Unity Platform. Olunaku lubadde lwakayita lumu lwokka bwe luti n'Oweekitiibwa Mpuuga naye ne yeesowolayo n'agamba nti if others can do it, I can also did it. If others can did it, I can also do over did it. Akawungeezi k'onnaku z'omwezi nga 26 June omwaka 2025 kandi banti kajja kubeera akawungeezi akajja okusitiikinga mu mutwe gw'Oweekitiibwa Mpuuga oluvannyuma lw'okusalawo okuddiridde ensalawo ez'enjawulo zazaakola gye buvuddeko. Ebifaananyi by'olaba bye biva mu Tabameruka. Ebifaananyi bye biva mu Tabameruka w'ekibiina ekipya oba ekibiina ekito ekitannaweza na mwezi ekimanyiddwa nga ki Democratic Front olunaku olwaleero. Ekibiina kino kikuŋŋaanye wali e Masaka ku Laston Gardens ebeera kijja bwemi. Waliwo akafo akamanyiddwa nga Laston Gardens ekijja bwemi Masaka. Oweekitiibwa Mpuuga azze olunaku olwaleero. Ensonga ebadde ereesezza Oweekitiibwa Mpuuga si ye yekka wabula eno ebadde gy'oyinza okuyita National Delegate Conference gye muvuddeko ndowooza bw'oba ogoberera amawulire wawulirako ku Delegate Conference eya National Unity Platform oba eya NUP eyategekebwa nga ne bannamawulire tebakkiriziddwa kubanga babeeramu era eno nga mwe mwava ebiteeso okubeera nti baalonda abantu ab'enjawulo okubeera nti beesimbawo here and there era ebifo eby'enjawulo byafunibwa abantu ab'enjawulo ne baweebwa obuvunaanyizibwa. Kati n'ekibiina ki Democratic Front olunaku olwaleero nakyo kigambye nti kakiteeketeeke Delegate Conference yaakyo wali ku Laston Gardens ekijja bwemi Masaka era nga we buwungeeredde. Ensonga ebadde ekozesezza Delegates Conference eno ey'ekibiina ki Democratic Front oba DF kyekyokuba nti balonda abakulembeze ab'enjawulo mu bifo eby'enjawulo n'abo abandi banti baagala okwesimbawo ku kaada ey'ekibiina ki Democratic Front. In fact babadde tebafuna kaada as such wabula babadde balonda abakulu abagenda otuulira ku kakiiko bakoyinza okuyita kasek. Kati Oweekitiibwa Mpuuga olunaku olwaleero avuddeyo n'ogufo semafo gutya gamba nti tubuulire. Oweekitiibwa Mpuuga, Honorable Mathias Mpuuga, elected president of the Democratic Front as of 26th June 2025. Oweekitiibwa Mpuuga bamulonze olunaku olwaleero okubeera president w'ekibiina ki Democratic Front. Oba otegeera embeera efaananako bwetu. Kati automatically kiba kitegeeza nti Oweekitiibwa Mpuuga agenda kwesimbawo ku bwa president bwa Uganda ng'ajjira ku kaada ey'ekibiina ki Democratic Front. Byava mu Democratic Alliance ekyalinga ekisinde ne bakifuula ekibiina kati gye bikidde nga omukulu mu Delegate Conference etudde bamulonze. Kale kati katutandika okuba nga tutandululako ebigere katono. Bino Oweekitiibwa Mpuuga okumulonda olunaku olwaleero nabadde nkugamba nti olunaku lumu emabega His Excellency Bobi Wine yasabu meetings eri akakiiko akoyinza okuyita aka SEC oba yaweerezeddwa eri SEC yeyongere okuba nga emwekenneenya wabula nga ye yekka eyataddemu empapula wali mu kibiina ki National Unity Platform okubeera nti yeesimbawo.
nga president era nga ajjira ku kaadi ey'ekibiina ki National Unity Platform. Kati kitegeeza nti Bobi Wine ng'amaliriza okuba ng'akola ekyo wiiki eno ne President Yoweri Kaguta Museveni asuubira okubeera nga Saturday ya wiiki eno alabikako eri akakiiko aka NRM okubanga ateekamu okusaba n'okunona empapula ze ezijja okuba nga zimukkiriza okwesimbawo ku kaadi ya NRM. Kiba kitegeeza nti akalulu k'omwaka 2026 omuliro ogugenda okubeera mukali mukwano gwange gujja kuba tegulabwangako. Ojja kujjukira nti guno gugenda kuba mulundi gwakubiri nga Bobi Wine wamu ne President Museveni babinkana mu kalulu nga ojjukira aka 2021 we kaaliwo. President Museveni we yawangulira oba we yalangirirwa nti awangudde n'ebitundu 58 wabula His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Roberto Sentamu yafuna ebitundu 35 ku buli 100. So President Museveni yafuna 58%, Bobi Wine yafuna 35%. Kati okusinziira kakiiko aka SEC kalaga nti President Museveni wakuddamu okuba nti anona empapula. Ojja kujjukira nti abadde ku bukulembeze bw'eggwanga okuva omwaka gwa 1986 era ng'abadde nga ajjanga sole candidate. So ne His Excellency Bobi Wine side eri ate yagenze maaso nakuba nti afuna kubeera nga bamwesimbako olw'ensonga bonna bakkiririza wamu ne bagamba nti yes leka ono yajja okuba nga asobola okweyimba mu musajja n'amusuuza entebe. Ojja kujjukira nti guno kigenda kubeera kisanja kya 7 ekya president side eri. So kati ekirindiriddwa kwe kulaba akalulu wakati w'ababiri kagenda kubanga katambula katya. Wabula nga ate bangi abala batandise okubanga bayegatta mu lwokaano. Owekitiibwa Mpuuga agamba nti naye agenda kujja anyenyemukko ku kintu alabe engeri gye kinaatambulamu. Owekitiibwa Mpuuga ng'omutadde ebbali waliyo n'omukulu amanyiddwa nga Muhammad Nsereko naye asuubirwa very soon okujja. Ng'omugjeeko waliwo abavubuka abalala 2 bali mu myaka 20. Bano bagamba nti beetegese era nti n'omusimbi bagulina ogwetaagisibwa emirikwesi 2 okubeera nti oteekayo. Ekintu kino kyongedde okubeera nti kati ebbugumu lyeryo. Buli kibiina bw'obanga okyetegereza mukwano gwange akyongera kubanga kigamba nti kyekyo ekintu ekyaffe kyayengedde. So tulindiridde kulaba bulabi ekintu nga bwe kinaatambula. So His Excellency Bobi Wine alindiridde bulindirizi ekinaaba kiva mu SEC wabula nga bw'obanga otunuulidde byonna nga bwe bitambula automatically ekintu kyo kyamaze dde okubeera nga kikola ki nga kyetereza bwetereza. Bagamba nti okusinziira bwe yapafomingamu mu kalulu kali ate omulundi guno agenda kubanga akawuuta buwuusi buva. So mukadde ke kamu n'aba NRM bagamba nti beeteefuteefu okubeera nti benganga omusajja abaddewo okuva omwaka guli ogwa 1986 okuviira ddala waggulu eyo paka wetuli kati. Anga bw'obanga wetegereza NRM this time round naye gamba nti eyongedde okubanga enyweza amakanda olw'ensonga nti mu bantu abazze okubanga balaga interest n'okubanga basaba okwesimbawo ku bifo eby'enjawulo bagamba nti abantu abasukka 25,000 mu ggwanga lyonna balaze interest okubeera nti beesimbawo ku kadi ya NRM. Wabula ate ne NUP abantu bangi bakyeyongera okubanga beeyiwa ku sayidi yaayo okulaba nti beesimbawo ku kadi yaayo. Ng'ojja kujjukira na bulungi nti NUP wiikendi olunaku olw'Emmande yali egambye nti enteekateeka ezikomezzaawo ez'okubeera nti eyingiza abantu wabula ate bagenda okulaba nga abantu bangi bakyalaga interest ne bongezaayo ennaku era nga ne Bobi Wine mwe yajjidde mu nnaku ezo ezaadde zongezeddwamu n'agamba nti bannange wendi era njagala kubanga neesimbawo mu buufu ofaananako bwe bityo. So Owekitiibwa Mpuuga olunaku olwaleero mu delegates conference eteereddwawo
bannaffe bano aba Democratic Front okuva mu kisinde kiri ekya Democratic Alliance bagamba nti Mpuuga yagenda okusobola okuba nga anyeenya Bobi Wine n'okunyeenya President Museveni abateeka ettali eggwanga lino alikwatemu alinyweze. Alson Painters Eugene badono basiizi ba langi bagamba ku 0705 19 36 beesige tojja kuba nti wejjusa buli nsonga ezikwatagana okuba nga bakusiigira langi ku kizimbe kyo kipya oba kikadde oyagala kuba nga okiwandabika mpya Alson Painters Eugene bajja kuba nga babikolerako. Abasiddi omusunsuzi eddoboozi eriri emabega w'omuzindaalo agaliwo gwe mukutu kwoli mukwalo gwange lwaki togenda masira kuba nti osubscribinga ku mukutu guno oba nti obadde tokikolanga at the same time osobola ogenda maaso kuba nti olikinga vidiyo eno oba nga gwe wasubscribinga nga dda at the same time osobola okuba nga oteekawo comment n'otunyonyola ki kyolowooza ku mboozi eno ddala Oweekitiibwa Mpuuga anaasobola oba just ebintu bya nnanka.